we open the doors to a world of endless possibilities, where every day brings new opportunities to learn and grow. Our passionate teachers spark curiosity, guiding students to think, explore, and excel in every subject. From hands-on experiments, we make learning come alive. Friendships are built in every corner of our school, where teamwork and collaboration are at the heart of every experience. We encourage students to explore their talents like music, dance, and drama, football, volleyball, netball, basketball, and chess, so that they shine in ways they never thought. We empower students to build confidence, express themselves, and become the leaders of tomorrow. At Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, we're not just preparing children for today, we're helping them shape the future. Start your child's adventure at Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, where learning is an exciting journey filled with endless possibilities. Join Kwagalakwi Primary School. Enroll now. Sebo tukwasa timu ya Kyaggwe mu ngeri y'enjawulo omwaka guno kyetwagala okolera Kyaggwe ekisinga kwe kulaba nti omwaka guno 2025 ekikopo ky'amasaza ga Buganda kisala Namanve ate ne kijja Kyaggwe okusoomozebwa kutwafuna kwonna okw'omwaka oguwedde kuveewo era webale kukkiriza kutendeka timu ya Kyaggwe. Bannakyaggwe babanjulidde omuteresi w'omupiira wa mwaka guno agenda otendeka ettiimu y'essaza ly'e Kyaggwe. Guno omwaka oguwedde abadde atendeka ttiimu y'essaza ly'e Ssingo. Ku mukolo ogubadde ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe esangwa mu kibuga ky'e Mukono ku kyalo Ggulu. Omubaka w'ekibuga ky'e Lugazi Stephen Serubuula yalanjulidde bannakyaggwe omutendesi ono ng'ono aze n'ettiimu ye Kabiriiti nga woowulira be bakusomera bani abagenda otendeka ttiimu eno ly'essaza ly'e Kyaggwe. Kimanyi Bukyanga Lubanga lwa Mmindi basajja bo be wakwasa olutabaalo luno bakola ekitabanga be baatuuza essaza ly'e Kyaggwe ku mulundi ogusooka ku fayino y'amasaza ga Buganda Bukyanga Lubanga lwa Mmindi. Era olunaku olwo lutalyerabirwa lwateeka ensi yonna ku bunkenge era buli omu ku olwo naye twagala okwebaza ssebo newankubadde ebimu tebyagenda nga bwe twali tubisuubira naye Kyaggwe yasitulwa era ly'essaza eryasinza abawagizi mu kisaawe era newankubadde kagoola ako akamu katuteguka naye n'ab'Ebuddu bakyebuuza engeri gye bawangulamu Kyaggwe. Naliko n'omukulembeze omu mu Ndagiri n'agamba nze nalaba nga Katonda yatuyamba waliwo ekyali kigenda okuba wano ekibye nnyo tuba kuwangula naye ne tugamba kale oba kyagaana ku luli ssebo twagala okweyama mu maaso go. Nali ssentebe asooka omulundi gwange ogusooka okuba ssentebe wa ttiimu y'essaza era ebimu nabikolanga njigira ku mulimu naye ssebo ebbanga lye namala nga ndi ssentebe nayiga ebintu bingi era mpera wano mu maaso go tewali agenda kusala mu nteekateeka za Kyaggwe kuba nantameggwa w'empiira gy'amasaza 2025 ng'aze ssentebe. Era ssebo taata Ssekiboobo twagala okutegeeza omulimu gwe watuwa tugutambuzaako era essaawa bw'enaatuuka tugenda kwanjulira ssebo abazannyi nga kooki waffe ono tumaliriza bwe tuteeseteese obulungi ennyo okulaba nga tulwanira mu lutalo luno olw'emirembe olw'okuleeta ekikopo kino. Tuzannyeeko emipiira egy'emikwano ng'era bwe twateesa tugende nga tugitambuza mu magombolola gonna era tubadde tukyatambula bulungi. Njagala okutegeeza ssebo taata Ssekiboobo nti mu lutabaalo lwaffe luno twakola okunoonyereza ennyo ne tubuuliriza nnyo ne twebuuza nnyo nti ani ayinza okuba kooki oba omutendesi asobola okusingako ku mwaka oguwedde bwe twakola.
sebo mukubuuliriza ennyo mukwebuuza ennyo mukunoonyereza ennyo sebo njagala okwanjulira kooki wa ttiimu y'essaza ly'Ekyaggwe 2025 ng'ono muzzukulu wa Mugema abakojjange kojja bw'anaakwatamu omujjwa wendi ebirema kojja omujjwa yabijjawo njagala okwanjulira ssebo kojjange head coach Mugero Simon Peter Salongo yase nsaba okumuyita ajje wano. Omutendesi ono omupya ye Mugero Simon Peter ngono ayina ebyafaayo bingi nnyo engeri gy'azatendekamu ettiimu z'amasaza ez'enjawulo ngono awangudeko emipiira ngono awangudeko ekikopo ky'amasaza ng'atendeka amasaza ag'enjawulo ngono alina n'ettiimu endala zabadde atendeka nga bw'obula Steven Serubula waakusomera ebyafaayo by'omutendesi ono n'agamba Bannakyaggwe bamwesunge nga bamusuubira okukola ebyamagero ku ttiimu y'essaza ly'Ekyaggwe omwaka guno ogwa 2025. Alina CAF license emukkiriza okutendeka CAF A yawangulira Buddu ekikopo mu mwaka gwa 2016 eyali champion. Mu mwaka gwa 2018 ng'ali e Buddu be baafuna omudaali gwa silver. Mu mwaka gwa 2019 yawangulira Bulemeezi ekikopo era yali champion. Mu mwaka gwa 2020 yali Bulemeezi yakwata kyakuna. Mu mwaka gwa 2021 yali Bulemeezi yakwata kyakusatu mu masaza. Mu mwaka gwa 2022 yawangulira Busiro ekikopo nga champion. Atugamba nti ekikopo kino akiwangula bwe wayitawo emyaka esatu. Ye sequence y'okuwangula ekikopo giweze. N'olwekyo 2016 yakiwangula. 2019 n'akiwangula. 2022 n'akiwangula. Kati asa mukitegedde ya 2025. N'olwekyo basebo ne bannyabo 2023 yakwata kyakunanga ali e Buddu. 2024 yakwata kyakutaano. N'olwekyo 2025 bano nawandiiseewo dda nti champion wa Kyaggwe ow'amasaza. Sebo taata mukadde waffe ono atendese empaka z'amasomero gye yatandikira. Mu 2011 yali kakungulu era yawangula ekikopo y'amasomero ne 2012 2018 2023 yawanguza Buddo ekikopo ky'emipiira gy'amasomero. Sebo taata ye mukadde waffe oyo gwenkuleetedde atendese mu Uganda Premier League, Fire Masters FC, SC Villa, Bright Stars era yabadde atendeka police basebo ne bannyabo. Bwe twali tumufuna twamugamba alondeko ku police ne Kyaggwe. N'atugamba ajja kulondako Kyaggwe. Era bwe twakkaanya naye ensonga lwaki ali wano. N'olwekyo njagala omanye amaanyi ga Kyaggwe okuleeta omukulu ono. Sebo muganda waffe ono ye yali champion wa East Africa Secondary Schools 2015 ne 2018. Yawangula ekikopo kya East Africa Secondary Schools. Yawangula ekikopo kya districts wa Kiso District Champion 2019, 2022 ne 2023. Yawangulira Masaka ekikopo kya district 2014, 2015, 2016 ne 2017. Yawangulira Masaka region ekikopo kya champion 2013, 2014, 2015 ne 2016. Yawangula ekikopo ky'amasomero g'Abayisiraamu Umeya Schools Champion Buganda region. Yaliko champion wa FUFA Big League kino nga yakiwangula ne Police FC. Sebo taata ebira asagala kubyogera tuyinza okwongera okweraliikiriza abantu tugenda okuvuganya nabo. Ssekibogo Vincent Matovu bintu bizibu asanyukidde omutendesi ono n'agamba buli kimu bagenda kimuwa okulaba nga ettiimu y'essaza ly'Ekyaggwe liwangula ekikopo n'agamba kyokka kyamwagaza kwe kulaba nga essaza ly'Ekyaggwe liwangula ekikopo kino nga kisala n'amanvu okujja mu ssaza ly'Ekyaggwe. Ebyo byonna ebyetaagisibwa okukola ku mupiira bijja kuweebwa. Naye
nga 2 omwezi ogwa Novemba omwaka guno njagala kintu eki kulaba ng'ekikopo kisala Namanve ekyo bw'onoba tokituukiriza ojja kuba onkoze bubi nnyo. Ojja kuba onkoze bubi nnyo ekiba tikirazisaze Namanve kujja wano mu Kyaggwe. Ttiimu eyalondebwa kusaza okuddukanya omupiira, nina kye mbasaba nga tunaawangula omupiira mukiwulira, tulina okwogera eddoboozi limu mu mupiira tubeere bumu. Ssekiboobeera asabye Bannakyaggwe okulaba nga bawagira ettiimu y'essaza lyabwe nga muno mulimu okusonda ensimbi, okuwaayo okulaba nga buli kimu kitambula bulungi, wabula n'asaba n'abatendesi bano abapya bye baleese okulaba nga buli kimu nabo bakikola bulungi. Obumu mu mupiira buwanguza omupiira. Kino kibeere bwe kiti nga tukkiriza kibeere bwe kiti, kino kibeere ekiti kino nga kitambulira ddala bulungi, awo omupiira Kyaggwe ejja kweyongera essanyu. Bakooki okwatagana n'ettiimu gye musanze eno nakyo kintu kikulu nnyo. Bakooki okwatagana obulungi n'abazannyi. Ebiseera bingi wabeerawo obuzibu nga kooki abamu tebakwatagana bulungi n'abazannyi, oba abasaidi eno management tekwatagana n'abazannyi bamu. Ekyo nno mbasaba abantu ab'emirundi ena, coaching team, nebeera management team, abazannyi wamu n'abawagizi tukwatagane olw'obulungi lwaki bwa Kyaggwe, okusobola okulaba nti omwaka guno ekikopo kijja mu Kyaggwe. Abawagizi oba Nakyaggwe mwenna abali wano, nja kusiinyaako katono ku kyayogedde. Omupiira tebaguwagirira mu bigambo, omupiira gwetaagisa ssente. Bwe tunaaba tusobodde okufuna ssente, omupiira gujja kutambulira ddala bulungi. Lwaki ekyo kyogera? Abakulembeze bano bali mu mupiira, bali mu kampu balina okufuna allowance. Abaana bali mu kampu balina okufunayo ke bafuna. Olunaku tukibaze nga omuzannyi alina okulya ebibu 5, nkozesa Luganda ebibu 5, alina okulya ekyenkya n'agenda n'azannya, n'akomawo n'afunayo kakyayo kanywamu, n'alya lanchi, n'addayo n'azannya traininga, n'ajja kakyayi ate n'anya neki mazima. Mbasaba twekwanye okulaba nti tukola kyonna kisobola okuyimirizaawo ttiimu eno ng'eri mu kampu. Ebigambo byange si bingi, ebigambo ebisinga nja kusinga okubyogera naddala wali ng'omupiira gutandise, nga ndaba omupiira ogusooka tukubye, ogwokubiri tukubye, ogwokusatu, bisooka okukuba emipiira nga5, ne manero tulina points nga 15. Awo nja kwogera ebigambo bingi. Nina kye njagala okukakasa coaching team, tujja kukola kyonna ekisoboka kye mwetaaga. Kasa mukakasa kintu eki nti ekikopo kizze eKyaggwe. Naye tulina enkola eyaffe nga Kyaggwe. Ebiseera bingi abantu babeera ku kisaawe ne bagamba nda leero kiggweera wano ku kisaawe, awo mukitegeera. Ebyaffe byampagula. Tojja kujja kuŋŋamba nti oba onkubira essimu neetaaga kino neetaaga kiri, oba okubira omwami ono, oba okubira abakulu bonna. Ebyaffe byaki bya bwino. Era omwaka ogwedde gwatuyamba okutambula obulungi ne tukumalako
nga tewali nnyo mutawaana okujja ku kali kokka akazira akakajja ku ssaawa envanyuma ntatwala kikopo. Mbasaba tutambule mu nteekateeka y'essaza nga bweri. Ate ekintu ky'okubeera abeerufu mu mupiira kiba kirungi nnyo. Coach, head coach, kiba kirungi nnyo tulabe nti ebintu byetaagisa byonna mubifunye ate naffe mutuwe kye twetaaga. Omutendereza omupya Simon Peter Mugerwa agambye bwe kimubage okukaba nga kitambula bulungi n'asaba bannakyagwa okubeera obumu nga naye bamuwagira. Kuwangula tuzze nga twagala kuwangula tujja wangula naye omulimu guno gwaffe ffenna okulaba nga tukola ki nga tuwangula ffenna yinze nammwe. Era nze ntera nnyo empagi esatu ze ntambulirako mu bulamu bwange nga zisamalayizinga mu linnya lyange Mugerwa Simon Peter. Era nja kuzigabanako nammwe tuzirowoozeko buli kaseera bwe tuva kuva nga tuvudde ku mulamwa tukole ki ekisookera ddala wetunaaba wakuwangula kikopo kino ennyukuta eno emu nkulu nnyo ffenna gye tuli. That is the mental toughness. Twetaaga okuba n'obuvumu nga tulemerako si kulabika si kukola kyamaanyi nga kamera ekutunuddemu nga wezintunuddemu naye nga newoba osanze obuzibu butya kuva ku Ssekibobo okudda ffenna gye tuli ng'okola ki ng'olemerako. So ffenna tulina okulemerako ate ffenna tulina okuba abasajja abakozi. Tulina okuba ne commitment eyo eyagala essaza lyaffe okulaba nga tulikola ki tuli wangula oba mu ssanyu oba mu buki mu mbeera embi tusigale nga tuli ku mulamwa tujja kukola ki tujja kuwangula. Ensonga ey'okubiri eno nnyukuta ya selfless teamwork. Guno omulimu si gwange nzekka gwaffe ffenna. It is collective effort ffenna okuva ku mufumbi afumba eri gye tubeera n'ayera paka kufu omuntu asembayo waggulu. It is selflessness. Omu wanaavaako ennyumba ejja kuba tekoze eki. So it is teamwork. Buli omu alina okubeerawo. Tetukulembeza linnya lya muntu omu nti Mugerwa Simon siri star naye star yeffeffe ki yeffe ffenna abaagala okulaba nti essaza lino likola ki. So it is teamwork. Selflessness egenda kukulembera ebintu byaffe ebyo ffenna. Era abakulu bano siyenza abadde ku training omukulu abaddeyo omulimu si gwange nze nkola puroguramu naye buli omu wano alina okuteekako ettaffaali olunaku lwe tumala training nga buli omu bwe tumala olunaku agamba nze nakoze kino nze nakoze kino nze nakoze eki nze bwe nkola emirimu gyange selflessness ekulembera ebintu byonna. So kigenda okubeerawo ennyukuta eno yaki. Ekyokulala passion for success. Tubeere n'okuyaayaana okwagala okukola ki okuwangula. Okuwangula tekuliwo ku game ku ya 15 ya 15 naye okuwangula kuliwo buli lunaku. Buli wokeera ku makya ne tukeera ne tukola ne tukusaba essente n'ozireeta oba olaze passion nti oyagala okukola ki okuwangula. Buli lunaku olunaakeera okutuzimba okuwangula okulibeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 November. Tetugenda keera ku makya tukole ki naye buli activity gye tukola it is success, it is an achievement. So tulina okulaga okwagala we baba kutuuseko nga baagala ssente kamu oleete ssente akatono ako kooleese small details ze tunaagatta buli lunaku tugenda kufuna success ffenna abantu gye tukoze eki gye tulinze. So we want people to show passion nti bayaayaana okulaba nga tufuna obuki obuwagizi kive mu basambi baffe babe nga bajja omusambi yenna agenda osambira Kyaggwe alina okuba ne passion esambira ki esambira essaza lya Kyaggwe. Tetumusindiikiriza kusindiikiriza tasamba tuyamba wabula asamba kukola ki kweyamba ng'omuki ng'omusambi. Ye okweyamba ng'omusambi alina tulaga passion nti ayagala okukola ki okusamba ayagala azze kukola funa ssente. So alina okulaga n'ayagala n'okusambira ettiimu ate n'ayagala okuwangula si kujja buzikukola ki kusamba. That passion erina okubeerawo engeri gy'ozuukuka ku makya gy'okolamu activities zo zonna ng'oli kurepresenting essaza lino paka ennaku z'omwezi 2 ogw'ekumi. So ekyo bwe kinaavaayo mu nnyukuta ez'essatu obuwanguzi Ssebo Ssekibobo akaseera ke twakakolako nze naawe passion olindaze nti ekola ki weeri era twagala oyongereko kuki
tugende bugenzi wano paka tunakola ki bwe tunatuuka the sky is the limit neyanziza nnyo neyange